ono ye mwana muwala HopeShifah nakawombe owa program weewuunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusisanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi chenda sobi aibinde birungi rwenda kulukumi kuwate rwenda olobulabo bwakumukumu moto na surprise ekisoka wantegere kuva kukagere mpaka jinkoma chokoma nono mbadya wanaleta Hello. Wanje. Webase. Nedda. Obwedda nno ndi mukubula. Wangambye bayitawo wakayamba. Aha, wakayamba. Kubanga mbadde mbuze nga ntuuze wakatooke. Ntuuke katooke. Le okaleshe katawuli okaleshe mabega wano. Nzire ku katone mabega. Kati bwe ntuuka wakayamba nkole ntya? Wotuuka wano wakayamba. Era ekizimbo jja kiraba wenyini mukatawuni yeriwe ennyumba eyagundi yekikomera eri mu tawuni wenyini mukatawuni waliwo akayembe era mu lujja akayembe ku kkubo kuno kukubo okwo kwenyini era nange oyinza okundabaawo kanyegenda kuyimirirawo kale yimirira kkubo yambadde kalaki Inze nyambadde ekiteeteeyi kirimu bulaaka ne bagiyita orange. Kale kankomewo emabega. Kale. Okay mikwano mwebale mwenna abeekuumiddeko mu lugendo lwaffe yonna gye twayise kubula road block wa naye nga tukyagenda mu maaso tunaatera otutuuka naye nga surprise yo tugireetedde ani surprise tugireetedde maama omulungi ayitibwa Nalongo Eliv antumye ayitibwa mutabani we Sozi Johny mutabani we first born we yantumye bambi era nga yazimbira maama ennyumba maama n'agiyingira katuza mukolerayo ka surprise akatonotono munnange muloko down muno wakayamba twayiseewo nga tetukirabye. Okay mikwano mubeereeko tukyagenda yono orange ne black gyebaleko mukwano gwemanya twabuze dda ne bwe twatuse Luweero nze tewaŋŋamba nti baweta nasigadde ndyoko nga nnoonya obutawuni nga bwe waŋŋambye nze sikatantuuke nakasongola eri kati ngenda okubira eri oli ali ebweru aŋŋamba wabadde oyina kuweta ddayo kati ne tuweta okuva eri mpaka nga walla nakasongola tunoonya ebyalo sibiraba kati kwe kudda e Luweero ne tunoonya wano we tuwetera kati mu kuweta wano ne wano tubadde era tuyiseewo nga tugenze eri simanya katooke kati wabadde olinze simu oddemu ondagirire kati nze nga bwe wabyogedde nti tuuka Luweero noonya kiwooko nze nalowooza ngenda straight saaweese kati wedda tuli mu kubula bubuzi naye kasita tutuuse katuyingira awe kati gwe ddayo beera ebibyo ffe katujje tetufunye mazzi sifunyayo peeni kale naye otegedde otya nti surprise wazirabako kiki kyomanyi ani azikola surprise
bamuyitaani weewunyisa omwagalwawo wamulabako bamuyitaani omuwala azikola Shifa tuddawo olye ku mmere anti ojja balabula kamuwe masiki leeta kankuwe masiki katukuwe masiki yaffe kubanga oli faani zizo leeta boyi kwako masiki ziweddewo kwata kali bannaye anti bano wabaddewo ensonga anti kati muli babiri ate nyineemu aliwa eneri special weewunyisa omwagalwawo ya show yaffe surprising omuntu okubira bano ne bajja ne basetinga buli kimu kati balibana bwagenda surprising esaawa zino netamanyi ki tena kyamanyi kati ko setinga n'ogano kati kangende wa gundi ono ankoledde ebintu bwe biti ne bwe biti ankoledde ekintu bwe kiti ne bwe kiti kati na okumwebaza nkoze ntya kali n'omusulako surprising nga takimanyi masikiteeka keyo yennyini n'omuwebera kali nga bwolaba bino ebirabo surprise mukitegedde mwenna nodde oyinza n'okubeera nga omuntu wo naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi ayibinde birungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olwobulabo bwakumukumu bwotona busurprise ekisooka wantegere okuva ku kagere paka ginkoma kale thank you tusanyusa basanga munatusonyiwa oyingirira okusaba asetembawe kasanitizer wali kale kaninanaawo njagadde nzijeko ntegeere tontegedde kanzizeeko era dde banyaba sibe mutano banyaba bulungi babebi how are you muli fine mubadde musabaako era dde nyabo bulungi nyabo sibe tano nyabo mujebale ebilinga biggwa era dde nyabo bulungi nyabo sibe tano nyabo kino kirabo kyo kirabo kyo iye kirabo kyo ekyo kyolaba ndoza sibuze ono yaani Nalongo Nakasi Eliv asibuze naye mulowooza ani antumye era munnange tonantegeera kati nze omuntu alina weyandaba ng'era nnyina omuntu gwe nkyalidde nga mmukolera ebintu bwe biti bwe yandaba na ku TV mbeera ku Baba TV buli lwa Sande ssaawa 9 program bagiyita weewunyisa omwagalwawo kati nze Shifa nakawombe Hope nze aweereza programu eyo kati omuntu omu yakiraba n'agamba bannange Shifa osobola okugenda wabayitawo batya wano wakayamba nangamba osobola okugenda ne mugamba kasito ngamba nti waliyo omuntu eyakukolera ebirungi nze siina we sigenda kati twatuuse ate twali twapulaninga dda
nga twapulaninga n'ebirala bingi naye byesaliddwako olwaki lockdown obulwadde embeera era nankubirako nanga Shifa obulwadde tebakyakkiriza kugenda mu district biki onaagenda ne mugeera nja kugenda era Mukama n'atusobozesa ne tutuuka naye olowooza muntu ki oyo olowooza ani antumye oyo mwe njagala Nalongo ndabe gwateeba bamuyita Sozi gwosuubira okubanga ye yantumye nsuubira kwasiina abaana nina bangi naye nyinza kulowooza Sozi nga yatumye Shifa Sozi ali luddawa kyogamba Sozi ayinza oba yasinziira mu America n'alaba Baba TV n'atuma Shifa kisoboka bulungi nnyo ddala obadde ogamba kanterena nze mbadde ngamba oba kwaganda baffe eyo gye tuzaali eyo yonna kwaganda baffe toteeba omu ninayo ku baganda baffe eyo e Kampala oba ku muganda waffe waliyo Rwanda geeyo obanga yatuzaalira omuwala omulungi bw'ati n'abeereyo n'alaba ebirungi n'agamba nti kaŋŋende nange ntuma omuwala ono agenda atwala ekirungi ekyo akayamba ndaba omuwala omulungi nze ŋŋamba ku bannyinaffe kwe kuli oba eyakuzaala kuba nnyinammwe kwe kuli eyanzaala n'agamba omuwala omulungi ono atwaleyo ebintu munnange wanje kubanga bannyinaabo abaana bange bazaala abaana abalungi n'abawala abaana kati naawe ekifaananyi ekyo naye tugenda kukuba essimu tulaba antumye lwakuba wano temulina netiwaka ya Airtel teriiwo tekuuli kati kangenda kugenda ndeeteyo ebirabo ebirala ndeete n'essimu endala esobola okukuba kati kino ekirabo kyekisoose mulimu ezo fruits sente zino ziri 30 kuno wano 10, 15, 20 ne gino giri 10 ow'ebiri ebiri kandeete ebirabo ebirala naye tetukyasobola kugwa mu kifuba wanje kandeete ebirabo naye tukube essimu kuba omuntu eyantumye nange nyina namba ya ssimu kati agenda tubuulira nti yenze gundi kubanga abawala gye bali benzaala era nabo bazaala naye kusinga mbadde ndowooleza wa mu America kale kandeete essimu tukube simanyi tugende bansitulireko nsaba ngendeko ne bano bandeetereko nabo tukube essimu tugende bagenda kuleetera genda giteeka wali wentudde gattawo gundi toilet paper babi kwe tubatusabako soda era tuteeke okwo kati kuno kuliko best mam Eva mama akyasinze mu nsi ye bwagamba kale bakyaleeta ebirala naye babika babireete munange naye katusooke tukube essimu tulabe amanyi erinnya sagambye nti lyeryo wanje wabuze mukwano bino nga tetubitegeera maama
Nalongo Eliv gwe baŋŋambye ngenda kukuba essimu banaye abaagala tetusuubira nako byetubadde tetumanyi nga tetumanyi twali atwagala bwatyo maama maama ng'otwagadde basanyufu okubalaba tetumanyi ntiwe bannange mmwe ekifaananyi nekifaanana n'amannya nyina n'ekifaananyi nyina n'ekifaananyi kikyo nembanga kubadde obuze n'ekifaananyi n'amannya n'entebe nezifaanagana kale katukube essimu otegedde otya nti yatubuze obimanye pairoti halo wangi nga owulidde eddoboozi osesa akaseso lwaki anti mpulidde eddoboozi ly'omwana ani omwana wange Sozi Leonard owulidde ssebo naye nga ndi mu ssanyu mpulidde nnyo ate nga ndi mu ssanyu bannange mwana wange Sozi maama kutumidde nnyo leero kyoyogera oyongeddeko okugamba nti ontumidde nnyo naye kino nkiraba bulabi ng'ontumidde nnyo ate ng'onjagala nnyo wangi maama anti okuzaala kunaalemagwe omulire first born nga nalyoka neŋŋuma n'enzaala kubanga okuzaala kuzibu nnyo naye mukama yaŋŋumya n'enzaala omwana wange beddu ate ne mukama n'amunteekeramu amagezi agategeera ate mukama n'amunteekeramu amagezi aganjagala abaana bangi nnyo bakadde baabwe bali eyo bo bali mu mmotoka kyokka tibabafaako naye omwana wange Sozi ansanyusinzira nnyo okulaba nti munnange anjagala bw'ati omwana wange weebale kunjagala abazadde bangi bali eno mu kubonaabona tibafa ku bakadde baabwe naye Sozi ennyumba gy'onzimbidde eyo emalayo byonna eraga nti maama wo omwagala nnyo 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 weebale nnyo okunjagala n'abagoberezi bange bangi abagenyi abo maama mbakusindikidde ng'akabonero akakakasa okulaga nti maama Sozi ayagalibwa nnyo mutabani we maama omukyalo oyo kifa ava mu mawulire era ebigambo byogera essaawa eyo bijja genda ku TV kakati maama olunaku lwakya lumu n'ofuna olubuto saaliyo saamanya naye nabaawo maama nkwebaza okuba nti wakuuma olubuto tonzaala maama tenzijukira bwe nabalaabalamu mu myezi mu myaka mu mbeera wali muwala muto nnyo myaka egyo 16 oba 17 oba 18 wali muto naye okuba nti nno mu kaseera ako waguma n'okuba olubuto lwo paka n'oluzaala abalala bazijjamu maama aluwala abasinga obungi ennaku zino olubuto ng'olwo olusooka n'olumanya tamanya nti alufunye bwalutegeera aganzijja tebagenda kungoga wano waka ekibikw ebityo naye ye byonna tebabirowoozako kati maama n'ekirala nkwebaza okuba nti nno waliwo ebiseera bingi
nnyo byengenda nembalabala mulinga maama saakula naawe naye ate wasobola okumanya nti eriyo omwana bajja olusi ndabako ne baganda bo era kale kyansanyusanga nnyo wadde nga nali sikulabalabalaba nnyo naye ekyasinga okumalako ekyasinga okunsanyusa ennyo ate kati bwe natunulamu bwe namenyeko okugulu nga ndi eba mu siniya wani nemenyeko okugulu ne bakubuulira naye ekyasinga ekubeera ekyamakulu wajja nondaba wajja nondaba naye era katijjukira nti gwe wali tobeera naffe nze naliraba maama bange baali olwedde bali redi okumbeerako na buli kintu naye wasobola okubagamba naye mwe mubbeeyo nze nja kusigala wano njanjaba omwana obadde tubeera naye tamanyi nnyo naye ekyo kyalaga maama obuzira bw'okuzaala nogamba omwana leero nze nina okukikola nange ekyo nakyo kaali kabonero k'amaanyi nnyo nze byandikwe gy'otaamanya kati ekirala maama nsaba okkirize nti nkwagala ng'ate sikwenyakwenya ate bannange tewakiteganya okusinziira ku byonkoledde nze nkakasa kugamba maama byakoze byeraga nkakasa nti omwana nga njagala nnyo ennyumba eno gyonzimbidde matendo kaakati nze ndi mu Amerika ndi mu Amerika maama bw'otuukako mu kisenge eyo maama bw'otuukako eyo mu kisenge maama ogamba nti bane ono omwana muzungu muganda oyinza okwebuuza nti oli omutabanyi wange muzungu ebintu byonna byonna byakoze ebitanda biyigo erero binaabiro biyitirivu maama kaakati omwana ono bino byakoze bino biraga omwana ayagala nnyo era omwana wange kyonkoledde ekyo nkikakasa mukwano kubanga ennyumba gyontuuzizzaamu ekikulu ekisinga obukulu saagala kubeeraawo nti bw'olifa ndeeta amakeesi nkole ntya akabonero akange nkaagala ng'oli mulamu wano kati kyali akirye kati ate n'ekirala njagala mukama akwongera obulamu kubanga abakyala abasibu ejjukira edda bwe twali muto waliwo mukulu wange yagenda n'afiirwa maama we naye nagamba oba owange yaddako ng'abaana abato bwe tulowooza naye maama kuba nti kati wawona olutalo olwakinaana baganda bamwe bonna ne bafa n'osigazawo batono nnyo baalubato kati maama njagala obulamu buno obusigadde bukunyumire omanye nti olina omwana asobola okufaayo paka lwolisa omukka gwo so kaakati maama ekyo nkyogera nga nkikakasa era nkikkiriza kati nekyokubiri maama wasobola okuzaala omwana n'asoma omwana n'abaawo n'akola sente maama okimanyize nina amaka agange ekiteezi malungi mazibu naye sigabeeramu myaka kati 2 kakati tekirina mugaso nze okubeera n'amaka amalungi ennyo eyo ng'ate otabeera namu so gesibeera namu so kakati nakiraba nti kya mugaso nnyo eri maama wange okumulaga nti omwana akufaako ate asobola okukola ekintu kyosobola okutegeera kati maama y'ensonga eyo akunkozeseza amaka ago era njagala ogasiime mu bulungi obeeremu nagasiima dda ekirala maama badde nsaba nnyo okkirize teriyo bamaama bange obamanyi bajjabo maama bamaama abo bakola omulimu munene okubaawo okukula maama kyenzijukirira nti waffe wampaayo banga ndi wa myezi nka 7 naye waliyo maama wange gwe sijjukira na bulungi naye
mumanyi mubijja nti Jamiya abeereyo katooke. Omukazi oyo alabika yampaga amata ne okusobola okuba walimu omulimu munene gwe yakola nze bwe simanyi naye nga gwaliwo. Maama naye omukyalo oyo mutumida kajjaali simumanyi oba olinga omukisa ne mumulabako simanyi. Naye waliyo omulala maama waliwo maama wange ab'enkizo njagala kukubulira taata wange yawasa abakyala bangi era nze nayita mu mikolo gy'abamaama nga 8 naye bamaama abaali ab'enkizo baali 2. Waliwo maama wange Nakalanzi omumanyi yafa kati. Waliwo ne maama wange Nannono Nalongo nabo obamanyi naye bonna bagenzi. Maama abakyala abo singa Mukama yali abatuddewo nesobola okubawa ku 10 ne bakiryako nga gwe. Abakazi abo tebasobola kukiryako baafa. Naye maama badde nsaba nti mu kifo kyabwe tukiikirire kubanga baakola omulimu omunene nze gwe simanyi okuba kyendikali. Ekiseera nga nzija nembeera nabo ate nabo nga banjagala nnyo ate nga bampa ekitiibwa nti nze mukyala mukulu. Ensonga ezo ezaabwe bwetuuka ku kigambo ky'abamaama mpulira bulungi ate maama nenjagala okkirizenga nti omwana akwagala era yasalawo okuwa ekitiibwa nga akulagira ddala tajja kusapootinga mu bulamu. Okyali mulamu obeerera ddala maama omujjuvu. Ne bakazi banna abalala basobola oba okulabirako nti baneebuuzaala omwana tofangayo oba gwe omukozi gwe baseggwe mwana wo olina okulaganga nti nno mwana naye ajja kutegeera nti ku maama. So kati maama abakyala mufaayo nnyo okusinga abasajja. Maama nkwebaza okuba nti wasobola okunkuza mu lubuto lwo era jjukira nina akantu kali ke nagamba nga n'oseka maama weebale kunzaala gye wanzaala gye wanzaala. Taata wange naye mugenzi Josephat Galabuzi mukasekazi Mukama mpuwe ekiwummulo eky'emirembe bambi yanfaako yankuza yansomesa yankolera buli kimu maama wotali. Naye omusajja oyo bambi omulimu gwe yakola nze maama siitoma kyonna kyendi kyensobola. Era njagala okwongerako n'abakyala abalala 3 bannyinaze. Teddy oba Teresa Nassozi Wasike akolera mu ofiisi ya Vice President. Okumanyi mukulu wange oyo mu biseera byange byonna ebyokukula annyambye nnyo anfuddeko alina byanfudde okuba omusajja ow'obuvunaanyizibwa. Era maama njagala okutegeeza omukyalo oyo Teddy Nassozi yansambira akaggi. Nkola nga ya Bobi Wine bw'anjogera nti baatusambira akaggi nze Nassozi yansambira akaggi kubanga okuba gyendi mu Amerika ne byenkola na buli kintu Nassozi yansambira akaggi. Tegaali maanyi gange gaali maanyi ge. Waliwo omukyalo omulala era nomuyita mukulu wange ayitibwa Rose Nakate Sendawula abeera Nsambya. Naye maama y'omu ku bannyinaze abankuzizza mu ngeri yonna. N'asembayo mwannyinaze ow'enkizo era naye gwe njagala otegeere ye MaryLand Nakasi. Oyo naye obamanyi bonna bakulu bange abo baddeyo banfuddeko banfadde kyendi babadde bafayiri mukyala wange famire yange buli kimu paka kati. Maama badde nkusaba okkirize nti nabo bakyala banno naawe mukozi Sozi kyali. Maama nkwagala nnyo era nkwebaza obulamu bwe wampa obutanzigyamu n'onkuza mu lubuto lwo. Maama nkwebaza okuba nti basobola okubeera omuwala omugumu
mu biseera ebizibu. Nkuzaala obwomu nga ndi bwomu ne muzaala mu ddiiro nga ndi bwomu oli nasanga Maama, ebyo byonna mu byonna maama bale kubaayo. Era maama lwakuba waliwo ekizibu ekizze nti omukyalo oyo Shifah abadde alina ttiimu nnene gyajja nayo bagiremesezza okutumako. So ebadde erina okujja ng'erina ebirala by'erina okukolera naye era awo kakuba oyo atuuse kubanga nalwo okutuuka lubadde lutalo. Maama mbadde ntandise okugamba nti ndowooza ndi wano nzekka naye kati ntegedde nti nina abantu kati ntegedde kati nti siri nzekka kubanga kino mbadde sikitegeera. bwe bakutuuseeko otegedde obadde olowooza ki? bwe bantuuseeko mbadde ndowooza nti era be baganda bo be bannyo kubazze okundabako kubanga bukyatandika kuzimba nnyumba bajja mulabiseeko. Waliwo omwami ayajja yaŋŋamba naye musajja wamasanyu n'agamba maama gwe maama Sozi ne mugaa nti ye n'aga nti gwe maama Sozi konze nti ye akwagala nnyo nansika nankwata ne tugwangana mu kifuba. Bwe yadda na mukazi we n'abaana babiri n'agamba mujje mulabe maama Sozi najja nandaba ne tusanyuka nnyo. Kale nakaakati mbadde ŋŋamba nti oba bano baganda bange abawankajja be bazze nze kyembaddeko naye ate bwaleese ekimuli kino nyanguye okuteeba kubanga kaakati nkuleetedde ekimuli bwandeetedde ekimuli sivono naye ate kyempenyanga onaanaaba mwana wange Sozi kubanga nkimanyi onjagala nnyo era ntegedde ono mwana wange Sozi yabikoze. Maama ekikulu mu byonna oli maama. Njagala nnyo omukisa gwa maama ogutwale ogunyumirwe. Oba ebiseera bye eby'obuwala tewanyumirwa wakola nnyo wabonaabona nnyo wakola biki. Akaseera kano njagala okkirize Mukama essanyu lyakuwa eryalubeerera. Njagala Mukama essanyu eryolubeerera obeerenga namwe buli lwotunulanga ku kirago kyeki ekyenju n'embeera buli kimu. Maama njagala okkakkane. Maama njagala obeere n'emirembe. Maama njagala omanye Katonda nti gy'ali omwagale. Maama maama bazike kyokka kyekirabo kyendaba ti Mukama kyasigazza ate nange kusanyuka kwange kulaba nga maama wange akkiriza neyewa emirembe n'asanyuka ate n'amanya alina omwana. Mayitirivu kubanga munnange Mukama yeebale kumpa zadde. Kubanga ti maama abaana bano mubazaala naye tumanya mwana kyanaaba gy'oli ate omuzadde tosobola kudimandinga ky'omwana we kyalina kubeera gy'oli naye tuba mutima oguva mu mwana. Nze maama omutima ogwange njagala kukulaga nti maama oli wa mugaso era nkwagala nnyo era tubolaba maama nasanyuse era nekituukiriza maama weebala okujja otukyalirako ate maama kyotamanya akaseera kewabeera nange mu Amerika bwalinga mwaka gumu maama kyekiseera ekinene nnyo kiwali obadde nange mu bulamu bwo nange kyokka okumanya maama nali nabibala nti eyo bukya nali mbeerawo buli kimu nali mbaddeko naawe ennaku nga 10 mu 10 zokka kati bwe nteekako emyezi emirala 3 gye wamala ku kitanda
ennaku endala 9 so ennaku 2 zokka ze nali mmaze naawe mu bulamu bwonna kubanga wakula sikulaba nakula sikulaba naye ng'ompuliza naye wajja mu Amerika n'obeera naffe ennaku eno omwaka ogwo mulamba ennaku endala 3 maama nagamba era nzijukira nakutegeera nnyo nimanya maama kino kyali bwati bwalowooza kale nkyanyumira maama era nsaba okwebaza webala okukkiriza okujja nzijukira twali ku nnyonyi gwe waliko omuntu omukulu wekka ennyonyi yali abantu nga 5 ezo mama wali wa mukisa naye njagala okuwa omukisa ogwo ojje olabeko eno naawe okoleki era mama nensizawo nengezekingaswa nti nfunira obutuuze buli kimu mama lwakwagala mukyalo oyo Shifa olunaku olwaleero lwayiseemu okutuukako mama si kintu kyangu nnyo era ebirabo byonna byakuleetedde okutegeka kwonna ayise asuddeyo nnyo kubanga ebigambo by'okusoosowaza yabiwulira n'agamba omanyi maama tukukolere bwe maama kati ebintu bwebi ono asaana bwati maama bisiime kkiriza Mukama akuwa omutima omulungi obyeyagaliremu byonna akutuuze nnyo omwana wange mbisiimye n'okweyagala kwerimu bannaye n'amasanyu gonna ndabye ebintu bino binsanyusiza mwana wange binsanyusiza bino byonna kale labayo akantu kano akalungi kati labayo kano bannange kino ekimuli ky'amaanyi ye naagamba kinaaleka ki buli budde tulina nnyo ku mazzi agookya akatangawuuzi akaniimu kati buli lunaku bakuteeramu bisiiramu nga byokya kati gwe lujjamu bwoti amuteekakokokaako ng'onywayo buli budde ne kakujjukiza buli budde kuliko ekikoko kyako buli budde nasobola okutegeera nti olunaku byokya tulina okendeeza ebinyogoga kati ne tugamba obuteerabira katukaseeko ne ku bifaananyi era agambye mama nga omulungi maama Nalongo Eliv webale nnyo byonna okwagala ko wampa obuwagizi n'agamba ndi wa mukisa nnyo okubeera n'omuntu nga ggwe nga nkuyita maama ng'era oli maama wange n'agamba olibeera maama wange ebbanga lyonna ebiseera byonna okuva ewa first born Johny Sozi kati wano musaawa agambye maama wange Nalongo Eliv nti agambye I wish I could tell you how much you mean to me singa nsobola okukugamba kyotegeeza gye ndi naye oluusi noonya ebigambo bye nnyina okwogera ne bimbula maama nkwegomba embeera ze ennungi era nkusiima nnyo era nkwebaza nnyo olw'ebyo byonna bye wakola ku nze n'abalala bonna n'agamba weebale nnyo maama okunzaala okuva ewali nze Sozi Johny first born wo n'agamba I love you maama so netwetika sukaali kilo 5 muceere kilo 5 sabbuuni katoni muno mulimu olugoye lwa maama luno olugoye lwa maama lwotayambadde ku gomesi ng'oyambalako akatenjiko kaliko n'ekitambaala kuliko ekitambaala kati kino bw'oba ova kunaabako noweesiimuula oba tonnagenda kwebaka kati ne kino kibanga ttawero naye okyambala bulungi ne kikusabika n'obuguma kiri soft bulungi kati bino tolinnya ku seminti tiles zino zikola bubi bansunulireko kano zino nazo
tawero ziri 2 katoni y'omunnyo muno mulimu blue band na royco sumulula tulabe muno mwonna mujjudde butungulu nyaanya butto liita 5 toilet peppers waliwo kiri gundi genda obuuzi balookinze muzukusatu ekiikyo kikuuta ekinaabiro kyembadde nnoonya zino siripa zawaka ayina lwe mwamuwa obufaananyi nga tebambadde siripa mulimu ez'abato ez'abakulu kati oli weebase wali mpaako ku baasaawo byonna bintu bya maama keeke eno kukwebaza nti gwe maama akyasinze ha maama ebaasaayo twagitaddeoko ntaddeko $3 eno bazzukulu young 2 boys of Nalukenge bebaliwa ba boys batabani ba Nalukenge 2 bakwase basumulule tulabe musumulule basa tulabe mulimu mmeka ono brother mulongo kaliwe naye alina nti bwaganzeeko kale oba gwe tuyiseeko nga tuyingira bannange mutulabeko mulimu mmeka gumu 2 3 4 kati kwako mukwatire brother mulongo era ngambe like obikule tulamanye ono Nalukenge Margaret haiza brother $10,000 tuzituusiza aba Baba TV tuzituusize $10,000 eno Nalukenge Margaret kale $10,000 ono sewa gudde sewa mutabani we naye kale are you happy $10,000 sewa ono Sis Rose Nansamba aba dance oyo yagira ddala kooli oyo yamuddirako ddala bambi amina ono brother mulongo muzemu emirundi 2 ono Grace and her sister Grace and her sister Grace ne sister we Hallelujah. Wenzizemu yani? Ya Dani. Brother. Dani naye mutabani wange. Mutabani kati erabika yeeno kati okitegedde gwe kati gye bikkule tulabe bagiwandiisa emirundi 2. $10,000. Njagala webala okunjagala n'abagoberezi bange mwana wange Sozi kyokoze okusanyusa ekika osanyusizza nnyo ekika kati abagoberezi bange beebano yebala okunjagala n'abagoberezi bange kati abo banandekerawo nga mbonaabona ebyo byonna byakola nga bandekawo nga mbonaabona mubadde awo nga muli mukoze wano okusaba kwammwe
muli mu Bible kumbe Katonda eno ali mukola ate Mukama ayina amaanyi muwala bannange nze Katonda anjagala nnyo ate anjolekera engalo zino zinsiba tisibagamba engalo zinsiba obadde bagamba engalo zinsiba kumbe ogenda kukwata mazike waiseewo emyezi ng'egi ng'engalo zikusiibwa kafune n'otakula bannange naye Mukama ng'agamba nti mwana wange ojja kutuuka ku birungi banaye Mukama yeebale kuntuusa ku birungi so byebyomunnyo soda katoni nnya buli kye mulaba wano wanje zaala kujagaana oluyimba olwo toluwulira niye ate lujaganyisizza nze oluyimba lwo lukokoledde nnyo lunkoledde okuzaala kujagaana naye munnange lujaganyisizza nze kubanga lwazaaza omwana katuyimbiremu sista jagaana ng'azaala kuza naye okuzaala kujagaana jagaana ng'azaala kuza jagaana naye okuzaala kujagaana okuzaala kujagaana okuzaala kujagaana jagaana ng'azaala kuza nakola ntya naye okuzaala kujagaana kale nakwata kitooke n'enta nti akwata kitooke okwandibadde okutanga omwana musudde okwandibadde okukita kujagaana kale okuzaala kujagaana nakola ntya naye okuzaala kujagaana kale nakwata kitooke n'enta bannange Mukama yeebala okumpa omwana wange Sozi Mukama yeebala okumpa omusajja wange oyo wadde munnange yaŋŋendako bwe bityo bibaawo omu n'asigala ate oyo omwana wange yaŋŋamba maama wange tiwange tokaaba atakwagala aleme kukwagala naye maama wange nza nja kweyagalira kaakati naŋŋamba ebintu by'otaafuna wa kitange maama ŋŋenda kubikuwa byonna yeeyama yeeyama nti ebintu taata wange byataakuwa ogenda kubifuna ku nze ate munnoowo nga bw'ataliwo kati kambiwegwe kuba mwanzaala babiri naye Katonda yeebala okumpa omusajja wange oyo galabuzi omusajja omulungi ne muzaalako omwana ate naaba omugezi amiina omanyi bba wange naye yali mugezi yali bwongo oyo galabuzi ng'aliko amagezi wabula ng'ekimuliko mukambwe Sozi ono oyo Sozi eyo gwe naye ng'omusajja wange mukambwe bane ng'akuba naye ate nga naawe akubiramu tiyankubako nze sagwe teyakkuba naye omusajja wange oyo yebale kunzaazako omwana mugezi era mwana wange bwe yamenyeka nze ne ŋŋamba nagenda eri mwana wange bba wange oyo mwagala nnyo tiyansuula basajja abalala batoola abakazi ne babasuula eyo naye nze bba wange teyansuula nakola ki nga mpa ssente nga ndi mu ddwaliro munnange nga nze sisula njala nga ŋŋamba oluno olutalo lutuuse awo nga olutalo batandise okuyuguuma mu kibuga kakati nga munnange nga mpeereza ssente ngaaga nti maama mulye bulungi nnyo n'omwana banawe omusajja yayagala omwana wange oyo okufa kubi Sozi yandikikoze ne kitaawe bw'atyo yandikimukoze kubanga okusinziira ku mujjanjaba nga mulwadde omwana yafuye ekirabo twamulaga okwagala nagenda ne neebaka eri ng'omusajja wange aliridda waka naye ng'akukunalaaki ng'agamba omwana nemugamba guma nemugamba nti guma obeere wano naye nze eri mu ddwaliro nja kutuula nemugamba munnange tojja ng'olwo batwala abantu okufa obufi nemugamba nti tojja guma naye nze nja kujjanjaba omwana nembeerayo mu ddwaliro nzekka nenzijanjaba omwana naye Mukama Katonda ayampa obuvumu nenzijanjaba omwana ewaabali baawo kati nsasuddwa kaakati watya singa namulekera obulwadde singa nebumulekera bannange Sozi singa namulekera obulwadde abakazi abalala tibaagala nagendayo
nze newuunya bwe kyali mwana we nkubulire obeeranga nga omwana waalwadde guma ojjanjaba omwana bali essanyu lyo ye mukwano gwasinga sisanyuka kaakati sisanyuka mukama yeebale mukama yeebale bannange bannange kati Sozi sebo mukama wange mbadde nsaba otumireko kati maama muteereko ku buno obubaka bw'abantu mikwano gyo tumale tusale keeki yaffe ate tudde e Kampala kubanga ate sidda Kampala ate nzira ku Lwemasaka nze goolaba wano nzira ku Lwemasaka ate bengenda okola emasaka badda Jjinja ate kafyu bapangisiza zino emmotoka ezivuga amatooke kati mbadde nsaba otumireko mami omwagaliza kayimba ki obuyimba bwemwagaliza bwaba maama waliwo akayimba akarema singa nno omwagaliza kosobola oyimbamu ebigambo newe biba bibiri bano bwe yesunze wangi kibadde njagala okuyimbamu ate bakayimbye bansonyiwa bakayimbe kikonna koyagala ekyono leero nkutte nga seetegese bulungi kibalina bwe ntiimba neddako lindako mami alinayo akaboozi kanyumiza okufuna ebintu bino fane Katonda alina obuyinza ebisulo byansula amaaso gonna neŋŋamba nze nfudde olwo tubeereyo tukwogerako maama nze nfudde bannange bagenda laba ki bannange koze ebintu bya Sozi kumbe nga tukwogerako buli budde nti kati wa maama tujja genda olunaku bweruti nti ebiseera bino mbadde mwavu nnyo mwana wange Sozi ebiseera bino mbadde mwavu nnyo n'oweerezaayo ku ssente awo kale tulye ku nnyama kubanga omanyi njagala nnyo ennyama ate era njagalira ddala nnyo akati awo yaweerezaayo ku ssente naye weewuunye mwana wange ennyama kakati nkyayagala okulya ate ogenda kulya akanyama ŋŋenda kulya amiina nze ennyama njagala nnyo kakati luli nali nga saagala kwogera muziro gwange galawo saagala kwogera muziro gwange nga ndowooza mbu kibi niye ate nga maama omanyi kineddira maama omanyi kineddira oba bano omanyi owulyako ku bantu bebayita ab'embwa nga beddira mbwa balina wakabaka balinayo emikolo naye nze natyanga nga tuli bato ogamba nti okweddira embwa kibi kweddira embwa kibi naye bannange kaakati nsanyuka omuziro gw'embwa gulina omukisa daba omukisa gwenfunye mu zzadde lyange kaakati nga ŋŋantya neddira mbwa maama ate nkaagala era oyo omwana akamanya wakati bwavangawo nga bubeerawo nnyo embwa nga nzaagala nziyita n'amannya gange nga njitana ne bwe mbeera mu bantu sitya kwogera muganda wange ani amukubye eyo nemala mpulyange eyize nti ŋa naye mukama yeebala okuwa omagezi ag'embwa embwa ngezi ate weebeerera ali wabweru neeboggola ewulidde ekizibu naye raba Katonda bw'atodde amagezi g'embwa n'agawa omwana wange Sozi deba Katonda bw'atedde amagezi gange bba wange wanjovu oyo omwana wange yeddira njovu omwana wange Ssaalongo omwami wange Ssaalongo yeddira njovu naye njovu ngezi naye akwagala tondaba bwe ntunudde butunuzi simanyi na bwe nninza kikunnyonnyola kati nga ntandikirewo kikunnyonnyola enjagala gyakwagalamu deka bino bwe kyoba omanyi akwagala nnyo abaale balina okuyimbira obuyimba baba tugjeeko naye nga akwagala toyinza kulaba mwana nga akoledde bino nnyina n'oteewuunya mwana oyo omanya bumanya nti ono omwana nga ayagala nnyina bannange Sozi anjagala mukozi nnyo nange nkikakasizza ate omwana wange akola Katonda n'amuwa amagezi nange nno nali nina amagezi ag'embwa nawe maama walinayo amagezi ag'embwa kati ate n'agattako taata we kuba taata we wamutugambye dda nti yali bwongo naye nga nange ndi bwongo kubanga munnange niye yakusingako nti ye yasoma naye ate nze nga saasoma nnyo amagezi g'amazaala amagezi n'enkola n'essomero
oyo omwana wange alimanyi nalikola wali mu kitabuluzi nenditeekawo nzaata wasooka okukolako essomero era najja neneewuunya ng'ozze kampala ozzegula bitabo ofunye okusomesa nenaye ate asoma bwongo bwongo obwo naye katonda n'atuwa omwana ogw'amagezi ayenkanidde wano Sozi mami asanyuse munnange kuba kye tuba twagala kuba omuzadde tosobola musasula naye ogezaako bugeza nsanyuse nnyo nange okulaba ku ssanya lya maama kubanga nze mulowooleza naye nga ndadde sinnaliraba sinnalifuna kuva mu ye kateete nange omutima gukkakkanye era mbadde nsaba okutumira abantu bano wammanga mpirira mukulu wange Rose Nansamba yebale oloozi bw'aba waali awo mugambe mutumidde nnyo yebale okulabirira maama yebale okufaayo yebale nange okunjagala kiranga tujjanga oyo bange ampeereza obubaka buli kiseera angumya akola buli kimu mukulu wange Rose Nansamba nsanyuse nnyo naawe era nkutumidde ate omulala gwentumira mulongo oyo muganda wange taliwaawo naye mutumidde sigala muwuliza naye mwagala abeereyo bulungi era mutumidde kakati omulala gwentumidde muzzukulu wange Nalukenge Nalukenge bange nkutumidde nnyo n'aba webale mulala waffe Nalukenge bale n'otuzaalira abazzukulu abo abazi Nalukenge webale okulabirira jjajja Nalukenge nkusaamu ekitiibwa ebintu by'okola wakaawo okuba nti ofaayo nnyo okulaba nti maama wange abeera bulungi wootali omulimu gw'okola sobola gukola kubanga siriiyo n'olwekyo weebanye nti oli wa mugaso nnyo eri jjajja webala omukuuma mu kaseera kano ke yeetaagiramu obuyambi obungi ennyo ekirala n'omulala gwe neebaza bwe ntumira mutabani wange Daani ne Seewa nabo beebala okubaayo jjajja bw'alaba ku bazzukulu abo yaddamu amaanyi n'amanya nti ayinawo abamuli okumpi naye ate waliwo awo bamaama bange ba Grace banange mbatumidde nnyo nzijukira kameseji ke bampeereza mutabani tukutumidde nenyaba maama naye nange mbaagala nnyo tobalaba lwaki nebala okulabirira jjajja ebintu byonna byembakolera lwakubanga balabirira jjajja waabwe oyo bannange omulimu guba munene nnyo okulabirira omukadde naye nange mbakwatiddeko mwebale nga mbeebaza mwebale okikola omuntu omulala gwentumira tumira maama wange ekyalugondo maama ndoza naddamu n'atukubira naye nga akwagala nnyo Sozi akwagala nnyo era naye nga ye yeebaza mikwano gye mulimu Miss Nassali Margaret abeera Boston USA yaweereza obubaka bwali mwaka kiguno nga ye kati nga ye Sozi alina naye beyeebaza mu pulogulaamu eno atwala omukisa okwebaza mikwano gye abaamuwa obubaka obulungi mu prosesi y'okuzimba ennyumba eno mwalimu ono Miss Nassali omuzadde ye Katonda w'oku nsi twebaza nnyo Katonda olwa maama waffe maama Sozi Mukama yeebazibwe akuwangaziza okutuuka ku kkula lino twebaza nnyo Katonda olwa mwami Sozi okwerekereza n'akuwa ekisinga obulungi maama osanyuke nga Mukama akyakutadde mu nsi muno weyagalire mu maka ago maama waffe sanyuka jaguza tendereza Katonda buli kaseera maama webale kuzaala mwami Sozi ffenna atuwadde ekyokuyiga atuwadde ekyokulabirako mwami Sozi webale nnyo webalire ddala kwagala maama webale kwagala maama wo
okwagala muzadde wo ne weerekereza n'omuwa. Abaana abasinga tebakikola, beeyagaliza bokka, naye n'omuwa ekisinga obulungi. Weebale nnyo ssebo, weebalire ddala. Mukama akuwa omukisa, Mukama akwongera obulamu, Mukama akuwa ekyosinga okwagala. Tekigasa abantu abasinga balinda bazadde baabwe ne bawummula ne batwala ebimuli, ne batwala sanduuka ezitemagana ng'amayinja. Mbanjiraba njagala genda byeko by'omwana wange. Weyagalire mu maka ago, sanyuka, jaguza. Mukama waffe yeebazibwe. Tukwagala nnyo maama. Mukama akuwa omukisa, Mukama agulumizibwe. Amiina. Oyo Miss Nasali Margaret ali Boston. Yatuwa obubaka obwo. Mwannyinaze omwagalwa, Mukama waffe yeebazibwe. Mukama aweebwe ekitiibwa. Mukama agulumizibwe mwami Sozi. Munnange nze sirina na kyakwogera, ebigambo bimpeddeko olw'essanyu. Mukwano weebale nnyo, weebalire ddala. Weebale kusanyusa maama, weebale kuwa maama nga mulamu. Omukoledde nnyo munnange, omulimu omuyonjo. Bannange nze nkwegomba, mwannyinaze nkwegomba. You really inspire me. Weebale nnyo, weebalire ddala. Tewali kisinga kino kyowadde maama. Maama n'omuwanga mulamu, maama n'omusanyusa. Wasooka n'omuleeta mu Amerika, n'afuuka omutuuze wa Amerika. Kati omuwadde ekirabo ekyamaka, omuwadde ekisinga obulungi. Weeyagalira ogenderako Amerika? Amerika wenjagalira wonna, kubanga nafuuka dda mutuuze eri. Era n'oliweeri ate ne wano n'otuuka eri ndi bwentyo. Kati bwe ŋŋamba nti enkya ŋŋende nga ŋŋenda. Mwana wange Sozi yampa ekitiibwa. Kisinga obulungi. Maama tayinza butasanyuka. Maama tayinza butagwa ddala olw'essanyu ne bwe nandibadde nze. Ate oba mpulira nze ndi musanyufu bannange. I don't know how to say thank you. Singa buli muntu yenna alabira ku bantu nga ggwe. Engeri gy'oyagalamu maama unconditionally. Kubanga abantu abasinga wandigambye maama akaddiye. Nga lwaki muzimbira ennyumba efaanana bweti? Nga lwaki mufanishingira ennyumba? Naye weerekereza ebirungi n'osooka n'owa maama. Nze simanyira kumanya mwannyinaze. Mwebale kunsiimirako. Ku makya gano mu linnya erya Yesu Kristo, nze Beatrice Kayirumba Baruga nyimusa omuddu wa Mukama gwe bayita Sozi. Mwami Sozi ono ayitibwa Beatrice Kayirumba, yewe mu Kampala, era naye yaweereza nga kwebaza nnyo 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 nnyini olw'okwagala maama wo n'omulaga omukwano ogususse n'omuzimbira ennyumba ye ey'okukaddiyiramu. Weebale nnyo okuzimbira maama wange Nalongo Nakasi Eliv ennyumba ennungi eweesa Katonda ekitiibwa. Maama Nalongo, nkusanyukiddeko nnyo mukwano. Amaka go mayitirivu, gaweesa Mukama essanyu. Amaka go Nalongo malungi ddala. wanje Buli omu ageegomba okujja okugalaba. Ne mukulu wange ali eyo akyali mulwadde, oyo Namukasa w'ekyalugondo. Mulwadde yalwala eriiso, naye ayagala nnyo okujja buli ssaawa abuuza ennyumba ewedde. Amaka go Nalongo gasanyusa Mukama. Amaka go gamuweesa ekitiibwa ekitagambika. Kansomeko mu kyawandiikibwa Kubala olw'omukaaga verse 24. Bayibuli egamba nti Musa yayogera ne Aaron n'abaana be ng'agamba
nti bwotyo bw'ojja okuwanga omukisa baana ba Isirayiri ng'obagamba nti bwoti Mukama akuwa omukisa akukuume. Mukama ayimuse amaaso ge obwenyi bwe akubeerera ow'ekisa. Mukama ayimuse amaaso ge eri ggwe akuwa emirembe. Nalongo Mukama akikole bw'atyo mu bulamu bwo. Era mwami Sozi naawe bw'otyo Mukama bw'aba akikukolera akuyimusiza obwenyi bwe akuwa emirembe akukole bulungi akusanyuse. Maama Nalongo nkuyita maama lwakuba nze ndi mwana w'omukyala yawumula kati ali mu ggulu atendereza Mukama naye yali Nalongo nga ggwe n'olwekyo kati ggwe oli maama wange. Nsanyuse nnyo Mukama byakukoledde n'obiraba ng'okyali mulamu. Weebale kuzaala omwana omulungi, omwana gwe bagamba mu Bayibuli aweesa abazadde b'ekitiibwa y'oyo mwami Sozi. Era mwami Sozi obuwangaazi bubwo okubanga ddala Bayibuli bw'egamba nti alabirira abazadde b'ekitaawe n'ennyina n'abawa ekitiibwa awangaala ku nsi abeera bulungi. Era obeere bulungi mwami Sozi, owangaale ku nsi, olaba abaana bo n'abaana b'abaana bo, ogaggawale okaddiwe bulungi nga bw'okoze maama wo, naawe bw'otyo bw'okaddiwanga ng'oli bulungi nga buli mwana wo yenna akulabirira. Mukama akuwa omukisa. Bannange mbaagala nnyo abakuumi oyo atakuumira mpeera. God bless you. I love you. Kati ono ayitibwa Emmanuel Bright Sozi Empererwe. Bano mikwano gya Sozi ebifaananyi mbirabye. Ndi musanyufu nnyo nnyini ddala. Weebala omutima ogwo, weebala okupakasa, weebala okukolerera maama. Tolina ky'oyinza musasula okuggyako ekyo. Era mmanyi kati waali omutima musanyufu era emyaka gye gisigaddeyo gimukoledde. Weebale nnyo okwerekereza kuba omanya ebintu okugaba tekiva ku bba nti olina kingi naye kiva ku mutima nakujjukira. Mukama akwongere, Mukama akusanyuse, Mukama akuwa obulamu obulungi, Mukama ayongere okugabirira. Amiina. Ono ayitibwa Miss Harriet Nakirijja Sendagire ali Woodridge, Virginia mu USA. Ali eri mu USA eri ewammwe owookubiri. Ewammwe owookubiri kati wano we wasooka. Ku lwokutaano luno ane nga bakukwatidde vidiyo nnungi nnyo. Vidiyo eyo nnungi nnyo. Naye weebala omulimu, weebalire ddala. Ye kati mukadde ye nga mumutima gwagaana omwana nga nziise kubanga essanyu ly'alina ku mutima. Omanyi munaye bwe tukula oba tolina ky'ojulirayo nti embaga ngimaze nti bino biki bagamba bugambe munnange onziise. Essanyu lino ery'okungulu ngali muli mutima munda lyonna likwekerera liti mulabye nga awanika emikono waggulu n'agamba mwana wange. Ate waliwo n'omuntu gw'owanga amanyi okusanyuka munnange ng'amanyi okusanyuka. Naye nze nkwebaza nekugamba weebalire ddala, weebale nnyo, weebalire ddala, weebale omulimu ogwo, weebale kusanyusa mukadde, ne mukadde yeebale kusanyuka, weebalire ddala. Tusiimye, nze nsiimye ku lwange. Amen. Kati n'oyo omuwulidde then ani kati ono omulala Miss Kateregga w'Ekiteezi Lusanja. Era naye naweereza naye kanja playingako butonotono. Mukama akuwe omukisa, akuwe buli ky'osinga okwagala. Omanyi nze nange kati emyaka gye ntuuseemu oyinza okuba nga otogikkiriza, nina emyaka 66 kati. Naye gwe gamba
abaana oba omwana n'avaayo n'akuwa ekirabo nga kino koke ku bingi ennyo bye yakukolera n'omuwa kino asobole okwebakamu. Ntunudde mu kisenge kye nga musanyufu, mulabye ng'ayogera musanyufu. Era kyenkusaba kimu obutono obusigadde bugwe ayingire, kubanga ekinaabiro ne toilet birina okuggwa kuba bw'anaayingira ate lwaliddi April 16 2021 kubako tayinza kwogera ate linamugamba kujjawo kino. So ate katusooke tukole bano abavubuka be tuyingizaamu okutukolera. N'olwekyo nsaba wakiri ekikye kiggwa ayingire, ebirala banaabimala empola mpola. Ekinaabiro kye ne bathroom nange mu Sozi byonna mbirabye, mbyetegereza bulungi. ono yali Sister MaryLand tubeere mirembe era oluvannyuma lwabyo. Hello Mwami Sozi, maama message eyo gye yaweereza eri so touching, era nsuubira okwebaza okwo kwonna nakujje ku ntobo y'omutima gwe. Kye yasuubira weebale kituukiriza. Mukama ajja kwongera ebirungi enfaafa. Weebale nnyo, weebalire ddala. Mukama kuume. Nange njiwuliriza nga mbula kukaaba bukaabi. Naye Mukama alina ekisa. Weebale kusobozesa kuteekawo ekyo kyo. kati ani kansembeyo noono yasoma naye Mr. Jojo William Sentonga wekatooke jinja kalooli wakiso. Ka video nkalabye kikulu nnyo kyokoledde maama. Weebale nnyo, weebale ddala. Era actually accountability yonna oli miles and miles away, naye you can monitor whatever is taking place in Uganda. Anyway, n'ekikulu mu byonna bali kukolera maama kigambo ekyo ekikulu ekyenkanidde awo. Ya kikulu nnyo, weebale nnyo, weebalire ddala. Omwana wange Sozi yaŋŋamba kati olwaliro nkikakasizza era nakikakasa dda naye neeyongedde, kubanga omwana wange yaŋŋamba mu biseera ebitali byewala nnyo, yaŋŋamba nti maama wange kitange byatakukolera byonna nze ŋŋenda kubikukolera, tofaayo. Oba taata wange alina kye yakulumyamu, naye munnange wanzaala nga ndi mugezi, kasita wazaala omwana omulabufu. Wabula omusajja gwalonda musajja mulungi nnyo, wadde yali mukambwe naye yali musajja mulungi nnyo. Byatakukolera nze ŋŋenda kubikukolera, tofaayo, bwe yaŋŋamba. Katusale keeke mikwano abatulaba ku Baba TV, mwebale kubanga mutugoberedde mu lugendo lwaffe luno okuva gye twatandikidde mpaka wano. Nyongera bajjukiza amannya Nakawombe HopeShifah buli lwa Sunday ziba ssaawa 9. Genda ku YouTube teekamu Nsomagarawo surprise your loved one, olabe show. Genda ku Facebook teekamu Nsomagarawo surprise your loved one, obeere nga naawe olaba bwe tukikola. Naye nga nsiimye nnyo kuba maama asanyuse, kyekibeera ekigendererwa kyaffe, kusanyusa muntu waffe, kumuwa bubaka. Omuntu onoonya engeri yonna, abasinga bagamba ate oba maama wange bye yalina obikola, yalina okunzaala. Naye ate n'osangayo abaana abalungi nga Mwami Sozi, ye ate n'agamba nti munnange maama wange sikutwala bwe ntyo. Kati bw'atyo maama munnange nze badde nkuwulirako bingi wanje. Era mutabanyi wange Sozi yayingulira okuva mu Amerika, eri nga netikira enkuufiira nga ndi mukyala muzungu lwa buddugavu. kubanga oli maama wa Sozi. Kubanga ndi maama wa Sozi. Kati ekyo nekikufuula omukyala omuzungu lwadde oli muddugavu naye nga ndi muzungu. Amiina. Bane naffe twebaza Mwami Sozi. Okay, tusala keeki yaffe, tubale tukwate akambe bakatuwe, tubale kuva ku meka mami. Tukwate kambe wano. Tubale 5 4 3 2 1 0. Kale tusavinge mangu.
Enkofiira yavaawa? Eyava mu America omwana wange Sozi gye yangulira. Enkofiira. Kakati kanjitikkireko ku mutwe ategeere nti maama enkofiira nagimugulira yagisiima. Ye nagisiima era yiino. Njitikiddeko n'abagenyi bange balabeko. Mwana wange Sozi weebale nnyo byontuusizzaako bino kubanga kino kiyitirivu. Kino kiyitirivu masanyu meereere. Masanyu meereere okulaba nga mukulu wo mutoowo wuuno ndi naye wano Nansamba Rose. Ate ne muzzukulu wo nga muwala wammwe Nalukenge wuuyo ali awo. N'abaana batuba bano abantu bano bonna banzijanjaba. Sozi tuweeraliikirira abaana bano banzijanjaba kubanga sisobola kuleeta mazzi mu kiyigo. Naye babikola. Kyekyo munnange weebale nnyo abantu bonsindikidde mbasiimye. Mutambule mirembe. Tubeebaza ababaddeko ku Baba TV okuva gye twavudde mpaka wano. Ate nga katube nga tweyongerayo olunaku lwero ssaawa zezimu mubeerengako. Leero tubadde Sozi nga tutumye wano twawetedde Luweero eno munda gye tubadde nerabira Wakayamba. Era nga Sozi ye ali mu America awo MaryLand wasinziira okulaba Shifa era tasubwa kye bayita weewunyisa omwagalwawo. Agamba program ya kabi nnyo. Tamanyi yo program wana Uganda ekyamusingidde kusinga eno. Era ye bwagamba kyanvudde ansindika. Kubeera munnaye ayagala nnyo maama we era amwagaliza kisinga. Kati yalabye nga Shifa yasinga okukola ebintu bino nagagwayo n'ogendayo. Okay, mikwano bwento oyita ku 0782 10 15 69 0702 56 21 57 bwe tutyo nga tukyalira omwagalwawo mwewale abafera abeeyitanze mikwano bantu bangi babaamu. Koppe namba bulungi oyogere ne Shifa era oba owulira nti eddoboozi lya Shifa lyeryo. Mbaagala nnyo. Bye 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 bye. Oyo yabadde mwana muwala HopeShifah Nakawombe mu program weewunyisa omwagalwawo. Tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa.